Zirubega Ibrahim Kasinga. Mu kitundu kino tugenda kulaba engeri Kazoora ne banne bwe baali nga baakayingira ensiko. Chairman wa High Command n'alagira babatulugunye kyokka ye n'adda mu kuseka ng'alaga bimunyumira. John Kazoora bwe yava ku ssettendekero Makerere nga tannaba kubeera ng'atikkibwa, yagenda kwegatta ku bakwatamundu aba NRA mu kitundu eky'Eruweero. Ono ng'ali ne banne bwe baatuuka mu nsiko babalagira okubeera nga batuula wansi. Baba bali awo ne zireeta omulangaatira gw'omusajja yali tanyigirwa mu nnoga. Ono yabasaba beeyanjule bamubuulire n'ensonga lwaki baagala okwegatta ku struggle era batuuse batya mu nsiko. Bano oluvannyuma baakitegeera nti yali ababuuza ye Komanda Matayo Kyaligonza yali atiibwa abangi. Yabategeeza nga bw'atayagala basomi. Ono yategeeza nti waliwo omuyivu Kwizera yali avudde ku ssettendekero Makerere eyagenda n'akabasanya akawala ku kyalo. Bano oluvannyuma baalaba Paulo Kagame, ono nga ye pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda kati. Ono bwe yajja okubasisinkana yabaggyako ID zaabwe ne bamubuuza lwaki azitwala, naye kwe kubabuuza ki kye bazeetaaza. N'abategeeza nti tebagezaako kuleeta lugezigezi lwa buyivu. Bano gwe mulundi gwe baasembayo okulaba musajja mukulu ono Kagame, era bwe batyo ne batandika okubeera nga batendekebwa. Nga wayise wiikisi 3 bano nga bali mu kutendekebwa mu kitundu ekya Katebere, zaali ssaawa emu n'ekitundu ez'olweggulo bagenda okuwulira abantu nga batandika okwekuba obwama, nga bagamba muzeeyi Chairman wa High Command Yoweri Museveni ajja mu nkambi. Olunaku olw'enkeera ku makya, bano guruupu yaabwe okwali Biraalo, Kaleegyesa, Galiyo, Burizayo ssaako ne Kazoora mwennyini baabayita. Bano bagenda okusisinkana omukulu baamusanga atudde ne Samu Magala ssaako ne Erito Mwine, bw'atyo n'abasaba okubeera nga beeyanjula bamutegeeze ne gye bava. Nga wayisewo wiikisi ntono nnyo nga bamaze okumusisinkana, Chairman wa High Command yaddamu n'abayita, era baamusanga atudde ne Samu Magala ssaako ne Frank Guma. Mu kugenda waali bano baakikiitanye okubeera nga bamukubira salyuti, n'addamu n'abategeeza beeyanjule era bamutegeeze ne bye baali basomye ku yunivasite. Bano bonna baali bakola political science okuggyako Kenneth Galiyo eyali asoma accounting. Oluvannyuma omukulu bano yababuuza ani abadde abasomesa political science. Bano kwe kumuddamu nti Muhammadu Mamudani. Tiwabula omukulu yabwatuka n'aseka ne yeebuuza mu bantu bonna Mamudani ayinza atya okuba nga yabasomesa. Ye era biki byabadde abasomesa. Bwe yavaawo yategeeza Magala. Bano abalabirire Magala kye yakola kwe kuyita beesikootisi b'omukulu okwali Arthur Kasaasira, Mugabisaako ne Dampa ne babalagira bano bababonereze. Bano babajjamu abasaati ne babakuba engwala, ne babavulunga mu bisooto nga kwotadde n'okubayisa mu muddo ogusiiwa. Bano babasiiga evvu ssaako n'amazzi, ne babalagira okukola ogw'obukuumi ekiro kyonna mu mpewo eyaliyo. Tiwabula bino byonna byabakolebwangako nga ye omukulu aseka busesi. Nti naye baakitegeera oluvannyuma nti baabibakola okusobola okubeera nga babajjamu embeera y'oku ssomero bategeere embeera y'omusiko nga bw'eri ssaako n'okuyiga okugondera ebiragiro. Ti mu kaseera bano nga bakyali mu kubatendeka, Chairman wa High Command yayita musajja mukulu ono Kazoora n'ayogera naye mu Lunyankole. N'amutegeeza nti agenda kumutwala mu nkambi ya Chairman wa NRC Moses Kigongo abeere ADC we. Omukulu yategeeza Kazoora, A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Omukulu yategeeza Kazoora nti ayagala ayambe Kigongo mu kukunga abantu ba bulijjo, naye ekintu ekikulu ayagala abeere nga amulondoola emirimu gyonna gy'akola nga bw'addayo bw'ategeeza omukulu. Kuno yagattako okumukakasa nti okusinziira ku interview gye yamuwa mu kusooka, yakitegeererawo nti obuvunaanyizibwa buno asobola obukolera ddala bulungi. Kazoora bw'ati enkambi y'abakayingira ensiko baagimuggyamu ne bamutwala ku High Command. Kazoora agamba nti agenda okutuuka mu nkambi gye baamutwala ng'ebintu bya njawulo ne gye yali ng'eno waliyoko n'emmere ennungi.
Tenti ya Kazoora yali mabega wa tenti ya Kigongo, ngire ya Kigongo yali eriraanye ya chairman wa High Command. Kazoora yasanga Kigongo muntu mulamu bulungi, nga yamuyisa bulungi nga mutabani we nga n'akatono kalina bagabana. Nti omulundi gumu Kigongo ono yali alina akatundu ka sabbuuni n'akasalamu era n'awaako Kazoora, era nga n'emmere ne bw'aba asigazza ntono afuba okulaba nga bagigabana. Kazoora ajjukira nti omulundi gumu nga bamaze okutendekebwa, David Tinyefunza yabayitako, ekyokuba nti bano baali bamumanyi nga baasomako naye, bamugamba hero mu mbeera eya bulijjo, ne beerabira amagezi agabaweebwa Silver obuteemanyiikiriza. Era bano baakyerabira nti omuntu bw'abanga akusinga ranka bw'aba ayitawo osituka n'omukubira salyuti. Olw'okubanga bano baali tebabikoze, Tinyefunza alagira bano babatwale mu Wandaaki ekkomera lye baali balina, wabula nti Tinyefunza yali abeerabidde nayo nga baamujjukiza bujjukiza nti alina okubata. Mu biseera ebyo bano baali mu mbeera ey'okubeera nga balina kuba mu kisirise. Tuwabula ekyennaku musajja mukulu Kahindo Tafiire yali National Political Commissar ate era ng'ali ku High Command. Obudde obw'ekiro yafuluutanga nnyo. Nti era ebiseera ebimu chairman wa High Command yamujereganga ng'ategeeza nga Kahindo Tafiire bw'alina okukwatibwa bamuggalire kubanga yamenya amateeka ge baali bateekawo ag'obutaleekaana. Nti Otafiire ono yamanyanga n'okutula ku mabbali n'aggyamu empale n'agiwanika waggulu w'omuliro, olwo ensekere bwe zigwamu nga bwe zitulika. Tiwabula olunaku lumu yali February ng'ennaku 201983, bano ne balwana n'amagye ga gavumenti mu kitundu eky'Ebukalabe. Okulwana okwo tekwali kwangu, nga Saleh baamukuba amasasi mikono gyombi, ate nga baafiirwa n'abantu abalala 7 abaali abalwanyi ab'amaanyi. Saleh yajjanjabwa Dr. Kanokiza Besigye nti okulwana okwo baali tebakuteeseteese bulungi, nga kirowoozeka nti olw'okuba mu nkambi mwalimu munnamawulire okuva ebweru w'eggwanga, baagenda mu kulwana okwo okwagala okumulaga nti b'amaanyi ne beerabira okukuteekateeka obulungi. Baagenda mu kulwana okwo okumulaga nti balwanyi b'amaanyi ne beerabira okukuteekateeka obulungi. Mu kiseera nga Saleh ali mu kujjanjabwa, Tinyefunza yamuddira mbigere n'amyukibwa Julius Chanda. Tiwabula guno si gwe mulundi ogwasembayo Saleh okubwa amasasi, ng'omulundi gumu Saleh Esassi yali ekuba mu kugulu bwe yali nga Atamidde, era nga Dr. Richard Batta ye yamujjanjaba. Era nga kigambibwa nti ono baamuvunaana n'okumuvunaana okwagala okutta memba wa High Command nga ye yali ye mwennyini. Tiwabula era omulundi omulala musajja mukulu ono yali Atamidde, chairman wa High Command n'amubuuza lwaki awunya bubi. Saleh n'amwanukula nti waliwo ebiragala bye yeesiiza okubeera nga ajjanjaba obulwadde bw'olususu obwali bubayisa obubi mu kaseera ako. Nti wabula ng'oggyeko obunafu obutonotono Saleh bwe yali alina ng'omuntu, naye yali muduumizi mulungi.